Tubaniriza ku Luganda Channel amanya n'eddobozi kojja muko naye yatalasa alabika alina akasolo alabika alina akasolo tubaniriza ku Luganda Channel amanya n'eddobozi kojja muko ndine senga muomya nga bwe mukimanyi tuli wano ku Jebel Hotel e Buloba nabagambe meters 2 okuva mu kibuga Buloba okutuuka no wennyini we tuli tubeera buli lwakuna nabagamba eno hotel erimu ebisulo gwayagala ebisulo ebyokusulamu bayina ebisulo ebirungi ate era bayina ne bayina ne sauna bayina ne steam nolwekyo ate bayina ekifo ekirungi kozi wamanyira okwegadangira mu sauna mugundi mu swimming mu swimming era twekolera mu nnyo enkya n'eggulu nze nina omusajja gwe nalaba omukulu nga yegadangira mu sauna mugundi mu swimming anti obeeranga towegadangira naye nga saagumusalira yayina akawala kali mu swimming nga kalinga ettaala nga kanyirira nga newe mbanze eyange njitolera awo gomanyi batugamba ngedda mu mazzi gundi butekaswa kuyingira kayingira bulungi nnyo n'okuba bulungi nnyo ate dekakola faka n'omukono okukozesa bulungi nnyo gulina okukola mu mazzi omwo era abantu oza mu mazzi ate kati abasajja muyina ebintu ebyekisiru bye mukola abasajja temukyamanyi kukuba bukyabali abo nga lwaki mpozi ng'omusajja oyo aba mujinga gwe ng'oyagala omukazi omukuba akakyabali anyumirwa akakyabali mukuba akajanjalo bw'omukuba akajanjalo bw'omusika obukuli bw'omukuba akajanjalo ke kati awo kafaanana kati awo ku myaka gy'olina tomanyi kajanjalo ka mukyala kajanjalo ke katya ati kati kajanjalo twabimanyanga nga tukyali baana bato nga bituyita akajanjalo kati bukulu bakakibayita bati era ekijanjalo omukazi alina ebintu bisatu wano ebituukirwako alina akajanjalo ayina enfuli ayina omusino mbadde manyi guno gabye omusino gekajanjalo anti kati oba obikula booti akajanjalo n'okazza booti nga kazza waggulu we wabeera omusino mbadde kyogamba byawuka waliwo omusino waliwo akajanjalo waliwo enfuli olyoka omutuuke mu kituli omuba osimayo bikyeri kati tamumanyi mwe mukuba mu kituli kati buli lwokuba mu kituli ongaziya naye nkuba akajanjalo omukube ku musina owuleta bbu omubiri gwo nawe gwesiwala oli wakuteera ekintu awulane senga muomya balayo obulango bwa Jaberi mbadde ati gwomalayi senga okola naye programu n'ogenda okuvaamu nga ogamba naye tomala mangu ati lwaki tomalangako nga tuli mu programu ng'ati ki ekimazisa musinga gwamazisa ebbanga dekandabe twala eri olugezigezi oyagala kunkwatira mu programu yennyini ani igwe ate gwe kyogamba toyinza kunkwata oyinza okuba nga waneegombagomba dakiko kojja olaba wonkwatira mu programu kasita kamera ebeekulaba omuntu nga nkumanyi tosobola kunzina lwaki kubanga ngenda kutuukayo onzina ebitategeerekeka muko ngenda vaayo twekubye nze tomanyira kunzina bitagatta ne sikkuba omanyi n'okulwanira mu sekisi kati lwaki oba ompa sekisi waatawooma gwe oli mukambwe nnyo nkugamba zina wano ozina eno nkugamba kola bwoti okola oti anti waliwo abatoogera waliwo abagaana okwongera kifo kyokugamba nti kuba wano wewasinga wali obuwoomi dda wano bwoti gira bwoti n'asirika gwe omusajja onoonya n'owulya nga nebyonoonya noga oba nnoonyayo nze mukwano njogera ate kasita nkugamba nga nkulya towulira bwe mba nga nkuwadde ekitiibwa kyo nnyo mu kabuyi musine ngenda naaba ne nnyambala Okay, wamamba leja abagamba Jabel abayitaaga osobola okuba ku namba y'essimu 0750750717 oba 0755553988 nobeera nga obakubirako ne babeera nga bakuwa services ez'enjawulo senga bagambe ne bandi tubeera ne live band buli lwa Sunday ate buli Friday tubeera n'ekikadde gwanyulwa music omukadde jangu wano ku Jebel hotel wano e Buloba buli lwa Sunday tubeera mu live band ate Friday kikadde
gwanyula music omukadde tutuukirire ojja mwegadange n'enseba weerira ate kati naddala wano baatukolera n'ekifo we wali loogi oluva wano oluva mu gundi oyingira buyingizi wali nga bakuwa loogi ng'osooka oyisaamu lutuzo nga 2 ate ng'okola kinga loogi naye producer afunirayo musajja nzimirako mu jjabba eringa enyirira eyo jjabba webakukolerako mu jjabba ero wano bannange muganda nsenga ombuzaabuza kakati nsaba busabi omanyi producer sebo yanteekako amateeka n'omusajja nkwana ayita wuwe wamma kyekyo producer ayite wuwe ojja gabagaba ebintu byaffe singa tugenda tutandika n'okukubira esimu waye senga jangu tukole show jangu tukole program nga tukyayagala kulinnya bannanga atalaasa nfuga ojja kufunayo ekisajja ekyebbeeyi kikujje senga kikuteekemu kala nfunireyo ekisajja naye nyira wa $1 sagala wa shillings yagala wa $1 naye gwe omanyi empeeweta akasolo kange omanyi byenkateekamu nze akasolo akange buli wiiki nkakola lupeeya otya lupeeya ogikola oti nze akasolo akange liringa dduuka buli wiiki nditeekamu amasa buli wiiki nteekamu ebibulamu gamba omuntu agenda okujja nga wamwedde dda nga tekuliko wadde nera nno gwe nasanga ng'ayagala kyoya ekyoya biwunga atya abasajja muli basiru nnyo waliwo ow'ekyoya waliwo ayagala akawalaata waliwo ayagala omanyi nga wakasaawa omuddo obufumitafumita kati nze byammwe bye mwagala byansobera naye buli muntu ayagala bye naye gundi naawe omuntu asakaatidde nnyo ng'owenja buwenja okuteekayo omuntu naye kye nalabye omanyi omuntu ng'olinako buno obufumitafumite kati omwami buli lwabuyisaako bunyonyoogera ne woba tooyime ne woba siikuweeko nkuwaako awula muwomya kakati waliwo endwadde zetwakulaga nga tuwulira endwadde ez'edda kati nga endwadde gye bayitanga ey'abazira ne tuba n'endwadde gye bayitanga omuntu alemedde mu kasanvu endwadde ezo senga zikyaliyo bigambo byogedde mu Luganda nnyo abamu tebabitegedde twaliwo endwadde ey'abazira y'endwadde y'enziku munnange olw'okuba nti kati abantu baakimanya nti endwadde eyo yakikaba nnyo oli abeera nayo n'emuluma nga tayogedde enziku eruma bweti ku musajja ku mwami bw'oba ogenda kufuka otonyeza ettondo limu ate kujja likuluma nnyo ery'omusulo akasolo bwe keereega owulira obuntu obukutambula naye ng'ate bukuluma nnyo era enziku eyo bw'ekula oweekanga bakutaddemu akapiira mu busajja bo bakuteekamu akapiira mw'oba ofukira kyokka ate bw'ofuka musaayi enziku eyo oyina jjanguyiro gijjanjaba nga tennakula bannange enziku eruma kati kuffe abakyala anti mwe abakyala batugamba nga enziku teruma abakyala esinga kuluma eruma omukyala naye erwawo kati jjukira ekirwadde buli lwe kirwawo muli nga kikuluma naye nga tonnakimanya kigenda okufuluma kiba kikulu enziku ku bakyala ogenda okutuula kale kangeze baketi ogenza otuula ku baketi ofuka enziku ekuluma jukira otonya butonya omusulo gukuluma naye nga gutonya abakyala tondo era nga mmwe abaami we mubeera kati ate omwami bw'olwawo okujjanjaba enziku eyo n'omukyala otonya amasira nga tonnatuuka ku grade ya musaayi otonya amasira buli lw'otonya amasira ago lwakuba abamu tebabigenderera n'empale bw'ojambala ogijjamu erimu amasira omukazi n'omwami bannange enziku eruma era omwami abakyala batera okuwona naye abaami enziku ebatta nnyo era ne bagamba nti yarwala endwadde y'ekikaba ate enziku eyo eruma nnyo abaami abali mu wakati w'emyaka 45 55 naye kati ennaku zino senga ekyase nnyo abavubuka b'ennaku zino balumiddwa nnyo enziku
era ebalumidde ddala ogenda n'omusanga takyaswana kutambula n'omugamba ki ate ennaku zino senga yayitiridde kubanga enziku olwalewo weegata n'omukyala bugenda okutuuka enkya nga yakutandiseeko dda nga tosobola nagenda ali kufuka senga nga tosobolerako ddala genda kufuka wala ku mwami omwami olumala okwegatta ku mukyala ayina enziku nga tonnava waali kuba akasolo katandikirawo kusalirira ogenda omuvaamu nga kakumyansa kakusalirira ababimanyi era amanyirawo nti wano nfunye enziku abatabimanyi agamba oba bambadde ki oba kiki kati abamu enziku mwagizza ne mu kabootongo naye si kabootongo kirala n'enziku kirala kuba bw'oba ne kabootongo omukyala yegwe gwe basanga okugula okumu kuli eri okulala kuli eri owulira oyagala empewo ekuyiteko naye nga weeyagula okufa era omukyala bw'aba mulwadde wa kabootongo wansi wamyuka nnyonyonyonyo ne wazimba kuba olw'okuba oba otakulawo wazimba ne wamyuka omwami ayina kabootongo bw'ogenda ku mukyala atayina omwami ayina enziku bw'ogenda ku mukyala atayina nziku amazzi g'omumaliramu gamwokya gwokya omukyala era omukyala agenda okuvaawo ewantu nga wayidde walinga ewali omuliro saate si kyangu nnyo kutegeera nti enziku naddala ab'akaseera kano tekikyawulikikanga luli baŋŋamba abakyala bano balwawo nnyo okumanya enziku nti ayina enziku wabula mu kumanya enziku ebiseera ebisinga either nga agenda afuna abaami ab'enjawulo ng'abaami be bategeera oluvannyuma n'afunamu lumazi nga lwamugambira ategeera nti alina enziku kojja omukyala enziku eringa siriimu ku bakyala nti siriimu oyinza n'okumala omufuna n'ogenda bakkebera ne bagamba toyina nga tomuyina nti tomuyina kyokka ate omwami n'agenda bamukebera ne bamugamba nti omulina yenziku enziku ku mukyala olwawo nnyo okumanya nti kati nnina enziku era kikutwalira ebbanga kyokka ogenda okumanya nti olina enziku nga nkulu ate omwami amanyirawo ne yeeragajjalira naye kati ennaku zino senga tokyayinza kweragajjalira kubanga eruma era bagamba ennaku zino omusajja nga tofunye ku nziku toba musajja bagamba ennaku zino omusajja nga tofunye ku nziku toba muki toba musajja olwo obeera tobeera musajja obeera awo obeera kisajjasajja naye omusajja aloozezza ku nziku mumanyi ekintu ekiremezi nze nina gwe nafuna ennaku ezo ajja nnyiyonnyola naye yajja yeebwala ne mga gy'olaga ndaba y'oyina enziku naye tofaayo tugenda gijjanjaba naŋŋamba senga mazina y'emyezi 6 ne mugamba ne weeguba mwaka enziku egenda kujjanjabibwa naye kiswaza kiringa bano kati essaawa tulina obulwadde obuliko pox bukutula ebitundu by'ekyama yenziku bannange enziku ate ku bakyala tuli kale enziku eruma bubi omwami enziku ye bulwadde obukyassa abaami lwakuba babalimba ne babagamba nti yafudde obulwadde bw'ekikaba naye nga nziku enziku ki ekigireeta basajja mmwe mwemazisa nnyo obusabbuuni bwe bafuukidde obusabbuuni akasabbuuni kaleeta nnyo enziku ate senga akasabbuuni okafuna ate ng'enziku ogijjamu omukazi wulira omwami buli lwokola masturbation ennyingi tomala kyenagambye mu kusooka nti buli lwotamala birwadde bingi ebijja kati mmwe abaami enziku tebagijja mu bakyala bokka ne mu butamala buno obusabbuuni bwammwe bwe mukozesa kakuleetera enziku kuba amazzi gaba tegafulumye kakati senga ate endwadde eno ey'okulemera mu kasanvu baŋŋamba ebeera nnyo mu bakyala era y'abakyala tebakangako y'abaami ate era kyova baŋŋamba nnyo ebeera nnyo mu bakyala abakyala abo akasanvu nosanga omukazi wiiki nnamba mwezi alemedde mu kasanvu abakyala ekituleetera okulwa mu kasanvu oba okuwangaalira mu kasanvu yesenga sooka otubuli akasanvu kyeki ye mukyala akulukuta wiiki no breedinga oba n'obeera mu nsonga z'ekikyala wiiki mwezi mwaka abakyala abamu tugenda ne tujjamu embuto
kuba kitono nnyo okusanga omukyala tajje mu lubuto. Batono nnyo. Nze kojja nkumanya obulagajjafu bwo sinza kufuna mu lubuto ne lulekamu. Nnyo basanga kati nga tugeze nga ba Brenda ngabo nosanga ba Sofia nosanga baani nga kituufu kizibu nnyo kati okusanga omuwala nga awezezza emyaka 18 kala 2 nga tajjanga mu lubuto. Kati watugenda tujjamu embuto tuzijjamu eno neneekolako nga nze nesiyozebwa munda nsobola okumala omwezi nga si breedinze nemmanya natereera naye ogenda bwe kijja ebisaayi ebyo tebiggwamu n'osigala ng'obreedinga tebakozezza munda enseke tezitukudde. Abakyala ekituleetera okulemera mu kasanvu famire na mbuto. Buli lw'owangaalira ennyo ku famire osobola okumala ku famire emyaka 10 n'omala emyaka 2 nga togenze mu piriyodi. Kati lw'ogenzeemu n'ogendamu emyaka 5 naye kiki temumanyi nti nina okufuna eddagala neeyoza enseke ezo zibaamu ebikyafu bingi. Ebikyafu bye bireetera abakyala okulemera mu kasanvu. Nti nina okwoza enseke zange zitereere. Olubuto naluggyemu kituufu ate mulimu abakyala nga buli luvannyuma lwa myezi 3 ajjamu olubuto. Luvannyuma lwa myezi 3? Buli luvannyuma lwa myezi 3 ng'ajjamu olubuto. Nze nina omukyala gwe mmanyi baamugjamu ne nnabaana naye era still wa breeding. Kiva ku kyate kyose. Ne nnabaana tamuyina naye still wa breeding. Abamuloge ate enseke ziba tebaziggyemu. Okitegeera yajjamu nnabaana n'atuuka n'akoowa. Bw'akoowa n'atandika kati enseke zino zo zisigalamu ebikyafu. Bwe zisigalamu ebikyafu olina okusigala ng'otonnya. Bakazi mmwe bw'oba oggyemu olubuto ebidagala biri ku ttale genda ofune ebidagala bifumba onywe weeyoze munda. Buli lw'otayoza munda kulongooka y'ensonga lwaki osigalamu obuliidinga. Buli lw'obeera ku famire ebbanga n'otayoza munda kwerongoosa enseke zigenda kulwala zirwale ebizimba zirwale okubuliidinga. Alright, ndoza senga muwomya awo nyinyi tetugenda kusukkawo. Nyinyi tetugenda kusukkawo wetyo tubadde wano ku Jebel Hotel e Buloba nabagambye nti meters 2 okuva mu town e Buloba okutuuka lo wenyini tubeerawo buli lwakuna gwayagala okulaba ku Kojjamuko oba ayagala okulaba ku Senga Muwomya ne Atlas tubatendera okulaba ku mukulu ali ku kamera anko ata osobola okujja buli lwakuna tubeerawo wano jangu nno tubeera nno nabagaye tubeera n'ebisulo ebyenjawulo tulina rooms ezenjawulo ennungi okuzama tulinawo ne dollars 10 mu abatambulira mu $10 ng'ojja weebaka mu rooms zijja ne famire yo nga mwebaka gwajje n'omwagalwawo jangu tutandikira ku mitwalo 6 room ng'ojja waliwo ne ka sauna ate tulina ne stream ne steam wangi ngazalaisi nyo ate tulina ne parking gojja ne ngoze ne kiduka kati lwe twajja n'owange nga bagamba $5 yanti mulimu VIP mulimu ki ojja gwe woyagalira tulina mu ne ordinary wokoma wetukola ki wetukuteeka tulina parking oba banzi babubbi olw'okubandisenga agwandisenga ofuna agasajja agalinamu ku ssente mpitirivu Atalasi yabanko bako Atalasi lwaki akuleka ofuna agasajja gaga mbalina kuyita mwesenga tokkuta ofuna abasajja oyinza n'okufuna 10 tokkuta gwe bannange bakuta naye tebatuuka butuusi tewawokooka nze nsigenda nakutandika nakukola naawe ku muntu eyawuukuka buli kaseera oyagala basajja